eggwanga lya America kye lyateeka ku liyanja naddala n'okubulookinga amakubo gonna agatuuka mu Strait of Hormuz. Iran ng'agamba nti baagala America ekiddo kino ekijjewo. Kakati bwe kiba nga America akyayagala nnyo okugyawo ekiddo, kyawaliriza abasajja ba Iran nabo okusigala nga bali ku kyekimu, ne bagamba nti bw'oba ng'ogaanye okugyawo ekiddo tetulina kyakkola. Ne bagenda maaso n'okubika nti nabo bazzizaawo ampuliriza blockade mu kitundu ekiyitibwa Strait of Hormuz. Akadde kano embeera nga bwegenda maaso n'okuleka nti munnange etambula ebintu bwe biri. Kakati waliwo amawulire agagenze maaso n'okuba nti gavudde ne gategeeza nti amagye agayitibwa aga IRGC bwe gatyo gagenze maaso n'okulabika nti gasindise zi-drone zinga si ballistic galiko drones eziwerako zibasindikidde American vessels eziri mu Arabian Sea. Iran esindise drones nti ogenda maaso n'okulabika nti oba oliawo zigezaako okweŋŋanga warships emmere ez'amagye ez'eggwanga etibwa America naddala mu kitundu ekiyitibwa Gulf of Oman. Bagamba nti basindise drone obunkenke bukyaliwo, obunkenke bukyali ku mazzi. Bagambye nti ebyokuteesa ngenda kukubuulira naye nga yeje advance bamugedda ku lisiti egenda okuteeseza America waliwo ensonga ezimu oba endala. Naye kaakati wano ku mazzi wakyaliwo obunkenke, drone zisindikiddwa. America eryato ly'omusajja eritutte emugamba nti kola kyokola. IRGC bwe batu bali mugenda maaso n'okuleka nti bawera, bagamba nti bagenda kukola response essaawa yonna. Response yaabwe oba okwanukula kwa IRGC kuyinza kubeera kutya sofa tetunnaba kulabika ntutegeera bagenda kwanukula batya, naye nga America eryato lye bayita Tosuka MV lya ggwanga lya Iran bagenze maaso n'okuba nti munnanga akaseera kano baali tutte dda. Khatam al-Anbiya Central Headquarters eggwanga etibwa erya Iran bweti egenze maaso n'okulabika nti erumiriza abasajja bayitibwa America nti okuvairatinga ceasefire agreement and carrying out
golomolo ng'ate gwe tonna bagenda maaso kuba nti ojjawo misanvu gyo ku mazzi. Kakati bakyalina obutakkaanya obw'amaanyi. Omukulembeze wa Amerika Donald Trump azzeemu n'alabula eggwanga lya Iran n'abagamba nti singa mugaana okukkaanya, singa Iran kabatanda ne mugaana okukkaanya kye nali nabasuubiza obbakula luli nkyasobola okuba nti nkikola, nja kubasaanyaawo. Tabadde mulala omukulembeze eggwanga lya Iran wa Amerika yennyini agambye nti nja kubasaanyaawo singa temukola kye mwali muyina kukola luli. Kaakati obunkenke nga bw'obuwulidde nti bukyaliwo, omusajja Omumerika waali ku kiddo yateekawo abaserikale ku kiddo ku mazzi, ayina zi destroyers eziri awo enkambwe, ayina zi helicopters, bamarines weebali, ebyuma kumpi byonna ebyetaagisa omusajja Omumerika abiyina okulaba nga tewali agenda maaso nokuga nti abiitinga ekiddo kyateeka ku mazzi. Wabula ne mu Strait of Hormuz Iran bakyali mu full control, bagamba nti mujja kutula wana akagolomolo ffe tukyakayina, era kitegeeza nti ababiri bano ebintu ebinnabakoleka nti bitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Kaakati tugenda kukubuulira naye okusinziira ku mawulire aga latest kaakati okuva munda mu ggwanga erya Iran, Trump ng'amaze okulabika nti adangirira nti ttiimu ye egenda okulekera eggwanga erya Pakistan baddemu okuteesa, eggwanga lya Iran balabika nga tebagenda kugenda. Iran balabika nga bagaanye sofa agaliwo mpozi mu budde obweddako nga bayinza okwefukulula, naye sofa ku mawulire ge tuyina Iran tebagenda genda Pakistan kuteesa. Tewali kabonero konna kalaga nti Said Abbas Araghchi, Muhammad Garibaf ne ttiimu endala bagenda okugenda Pakistan. Headline ebadde ekyali ennene okuva Iran nga balaga nti bo bateekateeka retaliation eryato lyabwe okuba nti abasajja baaliwambye. Trump agamba nti ali mu kusindika ttiimu ye egende mu Islamabad. Iran bagamba nti nedda, okujjako nga Omumerika asoose kujja kiddo ku mazzi. In fact y'ensonga gye bawadde, bagambye tetugenda okujjako ng'ekiddo kijjiddwawo, blockade abasajja bayitibwa Amerika gye baakola okujjako nga bagijjeewo, awo tugenda okujja, if not tetujja. Ttiimu ya Amerika nga bali mu kwambala okugenda e Pakistan, abasajja bayitibwa aba Iran amawulire agaliwo tebagenda. In fact boogedde nti lwa nsonga eryato lye liwambiddwa, wabula bagamba nti blockade eveewo, tetugenda kugenda okujjawo nga blockade evuddewo. Amawulire ge tulina okuva e Pakistan kaakati galaga nti Pakistan batandise okwetegekera abagenyi, wabula abagenyi bava munda mu ggwanga eriyitibwa erya Amerika batandise okudivertinga traffic naddala amakubo agatuuka ku wooteri gye bayita Serena. Juzi bwe batuula mu Islamabad n'olunaku ampuliriza oluddako bwe badde basuubira okulabika nti batuula, poliisi n'amagye munda mu ggwanga erya Pakistan batandise okukkiriyalinga enguudo zonna ezirinaanye wooteri gye bayita Serena we batuula. Wabula agava Iran bano abasajja bamputtu bagamba tetugenda kujja okujjako ng'omusajja asoose kujja kiddo ku mazzi. Kati Pakistan bategeka, Abamerika ttiimu yaabwe eri mu kweteekateeka okusimbula, ab'e Tehran bagamba ffe tetugenda kujja. Kakati ekiriwo ki? Ngenda kukubuulira obuzibu obuli mu nteeseganya zino ne lwaki Iran eyinza okuba ng'egaanye. Mu byonna tutegedde nti waliwo rift ey'amaanyi, waliwo obutakkaanya obw'amaanyi wakati w'amagye ga Iran agayitibwa IRGC ne political team ekulemberwamu speaker. IRGC erina byeyagala kyokka ne bano balina bye baagala. Kati ngenda kukubuulira era nti kiyinza okuba nga kyekiremesezza obulawo ne ttiimu okwambala okugenda e Pakistan bakyagaanye mu kaseera nga Amerika ebagamba nti bwe mutajja mufudde. Embeera bwetu bwetambula sofa wali mu kitundu ekya Middle East akagolomolo embeera nga bwe Nepal. Report in depth. New video today from Israel's military. Yes, ali wonna woolinga otuuliriza n'okutugoberera webale nnyo webale ddala. Ensonga ziwulidde wakyaliwo obutakkaanya obw'amaanyi. Bano bajja kwetaaga, yes bajja kwetaaga okukkaanya ennyo, bajja kusooka kwetaaga okukkaanya ennyo, otherwise
buli omu akyepima essajja. Kale tugenda kweyongera bwetyo mpolampola naye nga nkujjukiza bannaffe ba Models Management Services nga bulijjo bali bukote ezimba ekitibwa Kamule bagamba nti bakujja kusuusa opangisa. Gwali ng'okweyo okugoba n'amapangisa n'ezimba apartment baakeri tufaayo bakwasa ezimba kubanza ofune ssente mu budde ate nga za wamu. Essimu yaabwe eri noti 55 noti 597 noti 7 noti 597 ojja kuba tubafuna bulungi ate nga tukujikiza Senga Suma Yabo Center akujjanya biseddagala nga lya butonde na mmere agamba nti genda omusange wali Kawempe ku kyali hamu kulirana gate yali hamu yokusatu bagenda kujjanjaba nga beyambisa Magima Extra ne Magima Plus bandamukisa 10 mu mujjanjabwa buli lunaku abasooka okuba essimu kitegeeza nti eddagala bali baleetera ku bwerere mu nkola ya delivery lyesatu kitundu ate nga bali kuleetera ku bwerere kasita obeeramu abo abasooka era kuba essimu eno ogambe dokita nti ndimo basooka bakuleetera eddagala noti 7 65 0707 65 24 oyogereko ne Senga Suma Yabo Center omwami ng'omusulo gujja gwesiba omugongo gw'okuluma ofiisa buli kadde ekisenge kyagaano nvubuka kamuvubo weekali kagenda kuba kakola ku bulungi nnyo aniya omugongo infection za rusazi eddagala bweriri bwesatu kitundu bagambye nti kuba ku noti 7 65 24 ate ogende bakujjanjaba eddagala balireeta wonna wooli banamukisa 10 mumbamu kuba ku ssimu eyo amangu ddala babaleetera eddagala ng'obudde bukyali. Senga Suma Yabo Center ku ddagala bagamba nti ku mitwalo 3 n'ekitundu agenda kuba akujjanjaba nga kuliko ne delivery noti 7 65 24 Sibangudde sapole bagamba nti bebalina amata amalungi amata agatalimu mazzi gwagala omuzigo yagala kusuubula basange wali nateto kumpi n'ebitaala ekibuye n'amasuubo masanafu kasenge kabuwa nsanye kibumbiro kaukuka twende ejjo omuna ekireka ojja kuba tobasinkanayo essimu ya noti 7 ojja kuba tofuna bannaffe abo abasebyangu Dar Supply abalina amata amalungi aba Superstar Nursery and Primary School ile sumedene boarding leva ku kibiina ekya Nursery otwa kibiina ekyomusanvu bakujjukiza nti bali wayonjo environment nnungi naddala eri omwezi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi bamwambaza bulungi ojja kubaawo batuukirira wali eseeta ku eseeta kilometers 16 okuva e Kampala ku luguudo lw'Ejjinja ku ssimu noti 7 noti 477 mu 78 ojja kubaawo tubafuna bulungi bannaffe abo abaship with us baba namagamba nti bekwate bakuyambeko okutambuza emaali olina emaali gy'oleeta okuva ebweru gwanga naddala e China bagamba nti eve China munaku 17 beetuuse Mombasa okuva Mombasa pa Kampala zibe ennaku 3 oyagala kuleeta container number obayagala kwegatta ne banno mu nkoletwa group egi bakuyambako okuweereza ssente China ate nga bakufunira basuppliers abatuufu omula okulwamuza obutale bwe China bakola clearing na forwarding genda ku Mansa Plaza level 2 room number S16 okulira na Equatorial Mall essimu noti 7 noti emu 4 noti 7 noti emu 4 6 ojja bafuna bulungi kakati bwenkoma ngenda kunnyonnyola nga tugendeddera mu nsonga ey'omunda ngenda kubuulira nti negotiating team zombi eya America n'eya Iran zombi zirimu nabe Iran waliyo obutakkaanya obw'amaanyi ku ngeri gye bateesaamu wakati wa IRGC ne political leadership then mu ggwanga lya America era waliwo obutakkaanya ku ngeri gye Divance gy'abadde akulembeddemu oba engeri gy'akulemberamu enteesiganya ezaasooka ku lisiti y'abalina okugenda Pakistan Trump kyamuggyeko waliwo obutakkaanya buvaawa Vance eri baamuggyeko eno IRGC erumye ejiiko enteesiganya nga bwe zisuubiddwa okuleka ndi ziddamu awo ngenda okulabika nti entandikira nga tukomyewo eno Pal FM tuli ne MTN bateekamu ensimbi tuukoma obadde okimanyi nti ku Finance Trust Bank osobola okufuna bid bonds okutuukira ddala ku milioni 5 ye ekyo kituufu kyalira ettabi lyonna erikuli okumpi erya Finance Trust Bank ofuna bid bonds okutuukira ddala ku milioni 5 ekyo si kyokka bakuwa ne Finance Trust Bank enkola yaayo wamu ne guarantee LPO financing invoice discounting insurance premium financing wamu ne letters of guarantee okumanya ebisingo kuba ku noti 8 noti
22, noti 5, noti wamu ne noti 8 noti 33, noti 5, noti okumanya ebisingawo kyali lirimu ku ttabi lya Finance Trust Bank. Asatu mwana akakuli okwetooloola eggwanga lyonna. Finance Trust Bank, putting women first. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku 3. Nyiga *149*1#. Ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu ga Manda Mobile. Koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission. Shira Municipal Council ekuletedde omwoleso gw'ebyobusuubuzi n'amakolero Trade Expo 2026 okuvanga 14 okutuusanga 17 May 2026 ku kisaawe kya Kira Municipality. Jangu osinkana abakugu bakubangule mu kulimira awaka mu kifo ekifunda eby'amayumba n'okuzimba okw'omulembe nga kukekkereza ensimbi n'endabirya y'ensolo ze tuwangaala nazeewaka. Tosubwa abayimbi ne bakomedian gattako olusiisira lw'ebyobulamu okuyingira siringi 50 zokka kuba ku noti 789 anamukaga noti 888 oba noti 7 noti 8 noti 917 okukwata omudaala ago n'okumanya ebisingawo. Bikutuusiddwako AFD World Bank ne Kira Municipal Council nga bitegekeddwa Tokia Events. Boom Chakala Season 3 Double Energy Mo Wins. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka. Wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala. Season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiwuleza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pichi, smartphone kusa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Okola kyangu nnyo gula buguze eccupa eya Rock Boom oba Silverback Energy Drink. Kibera wansi wakasaanikira kyolabayo kyowangula. Abawanguzi abanawangula eccupa za Rock Boom ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800 299 008. Rock Boom tanywebwa baana bato, abakyala ab'embuto, abayonsa kusa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine. Boom Chakala, I drink it Rock Boom, I dance. Nenye Silverback, I win it double. Boom chiki, boom chakala, boom chiki, boom chakala. Win it double. Energy double. Cash it double. Motoka double. Boom chiki. Boom Chakala, boom chiki. Boom Chakala akomyewo n'amanyi ga mirundi 2. Weefunire Rock Boom oba Silverback Energy. Kebera wansi wakasaanikira kyolaba kyowangula. Rock Boom amanyi g'abawanguzi. Ebyokunywa eby'amaanyi si birungi eri abaana, abakyala ab'embuto, bamama abayonsa n'abatakwatagana na kirungo kya kaawa. Akazannyo kano kakakasibwa ba National. Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku 3. Nyiga *149*1#. Ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu ga Manda Mobile. Koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission. Ekibiina ky'abavuzi ba bodaboda mu Uganda ki Bodaboda Union of Uganda kibaaniriza mu misinde gya General MK Birthday Run ejja 2026. Tujja kutolontoka mu misinde gino nga 26 April 2026 nga twegatta ku ndumizi w'amagye ga Uganda General Muhoozi Kainerugaba ng'ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 52. Tujja kusimbula ku saa 12 ez'enkya tumalirize ku saa 6 ez'omutuntu ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo era ng'omujaguza yennyini General Muhoozi Kainerugaba yagenda okuba omuddusi omukulu nga n'emijoozi gyonna mwe tunaddukira gyatuuse dda. N'olwekyo chairman wa Bodaboda Union Mweje Frank abakunga mwenna mu ababodaboda, abataxi, abasuubuzi, abayizi ba university namwe bankola mu office temusubwe emisinde gino mu nkole y'okwebaza CDF okunyweza ebyokwerinda ng'akolera ku biragiro bya President Yoweri Kaguta Museveni. Mujje tujagulize wamu ne General MK ate nga bwe tukuuma obulamu. Okumanya ebisingawo ku bessimu noti 7 noti 3 953 535 oba noti 779 632 526. General MK 52nd birthday run. Run for charity, run for hope.
ekulera omuntu wa bulijjo akyatumbudde wonna woli webali nnyo webali eddala kati tugenda kweyongerayo bwe tutyo mbagambye nti okusooka mu kagolomolo bikyali biwanvu ekyokubiri mu nteeseganya era bikyali biwanvu okitegeera kati ebya Iran ne America biyinza okuba nga tebigenda kuggwa kati bijja kwetagayo akadde goge mazima bajja kwetaga obudde lwakuba nti ekirungi ekiriwo nti tebannaba kuddamu kwekuba bya ddala bakyagezezzaako okuba nti bawa ceasefire eri ekitiibwa eya wiiki ebbiri eyateekebwawo Pakistan kati ngenda babuli obuzibu obuli mu nkambi zombi ku by'okuteesa tulabe banakkaanya banaateesa oba nedda awo tugenda okuba nti oba oli awo tudda naddala mu kaseera kano kennyini naye gwe munaffe alenga okooye obupangisi oyagala okugula ploti ozimbire famire yo nawe naye nga tolina sente zawamu obadde okimanyi nti kakati ku mitwalo 2,113 buli lunaku okumala omwaka mulamba ofuna ekyapa ky'ettaka va ku muzigo feezi yokusatu ne Mahamud Properties bagamba nti bakomezaawo enkola eno enkola ya Land Saving Scheme ey'okusasula ettaka mu kibanyampolo okumala nate omwaka mulamba era n'ofuna ekyapa ky'ettaka sasula buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi batansedde okuwandiisa ebifo bisigaddewo bitono era nga osobola okuba nti odduka zambwa ogende wali ku ofiisi zaabwe ziri kuyiga Chambers Old Kampala first floor okulira namati ya Mulumba Church oba okube ku noti 7510 noti 7510 wegatte kuba n'abafuuse balandi road mwaka gumu gwokka nga bayita mu nkola eno kubeera ba Mahamud Properties ku noti 7510 bibiri otandika okuba munanga osevinga mpola mpola ofune ettaka okitegedde ate nga King Fahd Islamic Primary School wali ebusega bagamba nti essomero obusilamu lisinga omusingi mu kusomesa eddiini Quran n'okwasa abaana oluzungu abakwasa abaana Quran n'okusomesa oluzungu ku mutindo omuyitirivu da King Fahd Primary School bagamba nti baludde nga beekansa mu ssaawa eky'ebyenjigiriza kasookedde nga litandikibwa mu mashehe abagundiivu okuli Sheikh Swaibu Sentomero ne Sheikh Muhammad Lunanduba mu kaseera kano bakujukiza nti ebisale by'essomero baabisala okusobozesa abaana b'obusilamu okwongera okukwata Quran abaana ab'ekisulo bakujukiza nti baali basasula emitwalo baali basasula kamu 2 kakati school fees wa mitwalo 8 ku King Fahd okuva ku nursery park ku kibiina ekyomusanvu emitwalo 8 omwana ng'ali mu kisulo abadde babadde ku 7-8 kakati bali ku mitwalo 40 wali ku King Fahd omufaliso omwana agusangayo balina amasomo ga DIT abaana okuva ku nursery park ku P7 mu matwale ate nga baterewo n'entahafidhi ku mitwalo 5 gyokka omwana asoma Quran yokka ku mitwalo 50 yetahafidhi program weri secondary eno bagiyita King Fahd Islamic Institute babagamba nti mutwala abaana basome okuva ku senior esooka pa ku senior 6 kuba ku simu zino omanye enteekateeka ezisingawo ku King Fahd Islamic Primary School King Fahd Islamic Institute ne ku tahafidhi noti 2 noti 2 56 noti 76 noti 7 noti 2 56 noti 76 noti 75 794 noti 754 794 noti 7 noti 88 noti 5 ojja kuba tofuna bulungi nnyo bannafa ba King Fahd Islamic Institute wali ebusega songa Uganda Halali Bureau kitongole kivunaanyizibwa okwekennenya omutindo gw'ebintu by'etukosoba nga biri halali kuleka ebyokuna ebyokunywa kambuli bakuyita bagamba nti batuukire basobole okukakasa by'okuluba nga biri halali kusa April Kagolodi watandikira ploti 2 Dairy Gardens bulijjo bagamba nti kozesa byonna ebyokka ebikakasiddwa nti biri halali weekebejja ekyogula oba nga kiriko akabona ka Uganda Halali Bureau keetoloovu munda mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu ku noti nnyemu 233 561 ojja kuba tofuna bulungi nnyo bannafe aba Uganda Halali Bureau ensonga y'omunda enteeseganya ttiimu ya America erimu obuzibu ne ttiimu ya Iran erimu obuzibu ensonga ey'omunda kati katugigwennyalwe tugitegeere tugiyingire munda tugisensule ensonga ey'omunda wano mu The Inside Story kati weesibe enkuba onywere omukulembeze w'eggwanga lya America ye Donald Trump bw'abadde alangirira nti America egenda kuddamu okusindika ttiimu akisinyizaako nti si baakusindika vice president w'eggwanga lyabwe gwe bayita J.D. Vance wakati mu nteeseganya zino
wakati mu nteeseganya ezigenda mu maaso omuyira n'Omumerika juzi ttiimu y'eggwanga eritibwa erya America kulemberwamu Vice President J.D. Vance mu kaseera kano bamaze okuba nti bamuteeka ebbali okujjako nga banaamuza ku ttiimu ku ssaawa envanyuma. Ttiimu egenda okulemberamu America ne gye buli eno we tujjidde ku mpewo nga ye tetunnaba kugitegeera wabula J.D. Vance mu bagenda okusigala ewaka alabika mwali. Vance alabika mu bagenda okusigala ewaka ampuliriza mwali amawulire agafulumye gategeeza ne gagamba nti the Vice President will not lead the US delegation for new talks with Iran in Pakistan. America etuwadde ensonga ne tugamba nti it is because of security concerns. America ekitegedde nti security y'omukulu nti mbu balimba. Batugambye mbu security nemba gambye nti balimba. Ngenda babulya n'ensonga lwaki bayinza okuba balimba. America mu kulangirira egamba nti J.D. Vance tagenda Pakistan nti bagenze maaso n'okuba nti beekengedde security ye. Security bagyekengedde ne bagamba nti nedda omukulu tagenda kusobola kugenda Pakistan. Vance kati ekyo kye batubuulidde ekiyinza okuba nga kiri emabega w'amawulire kyekiriwa biringa bisatu. Okusooka kankubuulire biringa bisatu, ensonga ze zino ziringa ssatu, naye nga Vance bamujje ku ttiimu egenda okukiikira America. Ensonga esooka y'emabega omukulu ono gwe bayita J.D. Vance yadde nga takyogera misana wabula y'omu ku baali bawakanya olutalo ku Iran. Ensonga esooka yeeyo Vance yali taapruvinga lutalo ku Iran era nti ye ne mukama we kasokedde nga olutandika tebali mu bitabo birungi. Ekyokulumba Iran yali takiwagira era nga y'omu ku bakiraba nti baali bakolera Isirayiri sa America. Vance ekyokulumba Iran yali omu ku bakungu ba America abali mu inner circle eya Donald Trump abaagaana okukiwagira. Vance kakati tuba tuli awo eggwanga lya Iran lyennyini ne ligenda maaso n'okuba nti lyawanda eddusu ku linnya lye. Iran nga batugambye nti bagenda mu nteeseganya, amawulire gava e Tehran ne gategeeza nti enteeseganya baali bazaagalamu Vance kubanga baali bakitegedde nti ebyokubalumba yali tabikkiriza. Ne batandika okugamba ono olutalo taluwagira, ebyokulumba Iran tabiwagira. Era ye yali ayagala nti enteeseganya ezaali zigenda maaso before lutalo zigende mu maaso ng'ebyokulumba Iran agamba nedda. Vance kati ezo ensonga bbiri yali tabiwagira. Okusooka, ekyokubiri America egenda okulaba Iran negamba nti twagala oyo negamba nti lwaki Iran esonze ku ono. Kakati bwe bamuwadde omukisa okugenda mpuliriza mu ggwanga etibula Pakistan, America Trump n'abalala balowooza nti alabika teyabakiikiridde bulungi era bayinza okulowooza nti yabadde somehow soft era eggwanga lya Iran n'avaayo nga talina kyakoze. America negamba nti kakati mumanje tuba tubagambe nti ensonga za security kati Vance ku ttiimu taliiko wabula batugambe nti security concerns. Bw'otunuulira security wise eggwanga lya Pakistan juzi lyakola litya omukulu baamuwa obukuumi obumala. Ekyokubiri America erina obusobozi obusalako kumpi ekibuga Islamabad ng'eyagadde era nga bwe baakikola luli era nasinzira ono ne mbabuulira engeri gye baatambuza omukulu ne ttiimu ye Vance mu security y'ekika ekya waggulu ennyo ennyonyi ze baaleeta ne basanyalaza ebyokulinda by'ekibuga ekiyitibwa Islamabad nga bamutambuliza mu Air Force 2. Okitegeera ne baleeta zi sub-urbans oba zi suburbans ne baleeta emmotoka wakati wa 40 ku 100 ne basanyalaza Pakistan security wise nga tolina wooyita nga n'akabute kayitawo nga baleese Vance
mu nteeseganya the same America eri mutugamba nti abasajja tebalina security nsonga ndala kitegedde akati embeera bwetyo bweritegedde nti Trump ajja kwesiganya basajja be kubayita Steve Witkoff ne mukoddomu Jared Kushner okulembera mu nteeseganya singa Iran bakkiriza ne bamala ne beetaba mu nteeseganya zino nenga ye Vance bamutaddeko akabazi ali axed embeera nga bwetambula tagenda kubeera wakati mu nteeseganya zino tagenda kubibeeramu kakati eyo negotiating team ya America magambye nti waliyo obutakkaanya naddala ku J.D. Vance kakati katugende ku Iran Iran amawulire agaliwo bagambye nti bayinza obutajja aba Iran yes balangiridde nti tebalina bakakasa wabula nti bayinza obutajja kati embeera nga bwetambula naye tegedde nti waliyo obutakkaanya obw'amaanyi ddala yabadde minisita okusooka minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga minisita ow'ensonga ez'ebweru w'eggwanga gwe bayita Said Abbas Araghchi yakoze announcement ng'ennaku z'omwezi 17 April nti Strait of Hormuz yabadde completely open Strait of Hormuz nti babadde bamuguridde ddala but so far it proved to be premature oba premature kyabadde premature alimba yabadde tebinaba kuggwa within hours nga yakalangirira amata agabadde gayita mu Strait of Hormuz Iran n'agalumba nekireetawo confusion na kino kyalaze nti ebigenda maaso mu Iran Said Abbas Araghchi yalangiriranga nti tuguddewo naye nga waliwo abatannagala kuggulawo abaliwa ly'eggwanga etibwa erya jejjeri etibwa IRGC kakati tegedde nti waliwo confusion ne bwolaba baganye okugenda oba bakyaganye wakyaliwo confusion ey'amaanyi wakati wa tiimu ya Iran ekulemberwamu Speaker Garibafu ne Said Abbas Araghchi abaagala okuteesobola ne President Pezeshkian ne wabawo n'omukono omulala mu Iran oguyinza okuba nga ate gulina amaanyi okubasinga si mukono omulala gw'amagye agayitibwa IRGC bano bo bakibuli bamanyi kimu manduso okuteesa kwonna kwoteesa olina okumakinga sure nti Iran eri ku top kakati netutegeera nti abamu waliwo abakulu abasigalawo mu magye ga IRGC abatekinza advantage oluvannyuma lw'okuba nti Supreme Leader yattibwa oluvannyuma lw'okuba nti abakulembeze bangi battibwa kakati waliwo abaagala okuba nti bakwatamu Mojitaba Khamenei mu kaseera kano nti ng'akyanyiga biwundu waliwo bajjeno mu magye g'eggwanga lya Iran agayitibwa IRGC abali mu kwepositioninga kati nga baagala buli kimu be babeera bakisalawo tutegedde nti komanda kakati omukulu mu magye ga Iran gwe bayita Major General Ahmed Vahidi and members of his inner circle be bali ku top at least for the moment akadde kano Ahmed Vahidi ne banne be bali ku top era mu kaseera kano nti tebakuma bukomi ku directing military responses mu lutalo but also dictating Iran's negotiating position bagamba nti neeri gye tuteesezza twagala tulebe omukono gwaffe gwa IRGC gulina okutuukayo kakati mbagambye nti Iran yabadde yakalangirira Abbas nga yakagamba nti Strait of Hormuz tuguddewo IRGC tekyabasanyusizza ne bagamba tekisoboka kuba nti baguddewo tekisoboka ne bagamba nti tebannaba kukkiriza kuggulawo nga bo era immediately ne baddamu ne baggalawo akagolomo bakagudde just for hours ne bamala ne baddamu ne baggalawo bw'osaaga IRGC nti yaganye ne gamba nti nedda wakyaliwo bingi ebitannaba kutuukirizibwa bamemba abatuula ne Vahidi mu IRGC mu kaseera kano nti balina bye baagala byongera okuba nti biteesebwako si mu mbeera ya kulwana wabula ku mmeeza enneekulungirivu ku bateeseza IRGC erina byeyagala Hatamu al-Anbiya Central Headquarters ekulembera komanda bamuyita Ali Abdullahi Ali Abadi
ne munne gwe bayita Ahmed Vahidi nga komanda wa IRGC ababiri bano kigamba okuba nti kaakati be ba drivinga military decisions era nga baagala n'emmeeza bagende maaso n'okuba nti basalawo nti gye buvuddeko babadde balina sekuritale waabwe gwe bayita Muhammad Bagheri Zolgadil babadde baagala agende e Pakistan kati nti obuzibu buvano IRGC nga baagala Bagheri Zolgada Muhammad sekuritale Supreme National Security Council abere ku mwanjo nnyo mu byokuteesa ono mukwano gwa Vahidi komanda wa IRGC n'abalala kakati nti wakati mu kwagala omukulembeza mu kuteesa konna okwabaddewo Said Abbas Araghchi ne Muhammad Bagheri Garibaf ye Speaker Parliament badde bakulembeddemu babadde bakiraba ng'okubasibako Zolgadal gwe bagamba nti taina nnyo experience mu byakuteesa mu bya diplomacy tosobola kumuleetamu nnyo nga IRGC egamba nti Zolgada alina okubeera ku mwanju wakati mu kuteesa naye n'ekisinga okwagala okuba nti mu kuteesa bawoolera omusajja waabwe IRGC ekisinga okubaleesa musajja waabwe abeere ku mmeeza wali wennyini we bateeseza nti baagala ensonga y'aba allies eteekebweko nnyo essira mikwano gyaffe abahuthi mikwano gyaffe abali e Iraq mikwano gyaffe abali mu ggwanga eritibwa erya Lebanon aba Hezbollah abo temugenda maaso nokuba nti mubavaamu IRGC eyagala bano tebabavaamu nga temunaba kwogera ku bya Strait of Hormuz simanya kukkaanya biki temuyina kuva mu ba Hezbollah Vahidi agamba tekisoboka kuva mu Hezbollah tekisoboka kuva mu mikwano gyaffe balala ffe tulina kubeera bwe tutyo era onaku oluyise IRGC basindise Ismail Khan yakulira Quds Force ejiri Iran abaira nti si beetegefu okuva ku bibinja bino bamusindise Iraq bagenda kuba balonda ebibinja biwagira Iran e Iraq bigenda kuba bironda obukulembeze kati Iran esindise Ismail Khan oli gwe baali bagamba nti yali mu ggwanga lya Iran olukwe bamusindise agenda alabe abeera bagenda kulonda batya ebibinja ebiwagira Iran bigenda okwerondamu obukulembeze basindise dda Ismail Khan kitegeeza nti Iran bakyetaaga mu mbeera yonna ebibinja bino ebirwana Iraq ebadde biyambako nnyo mu kuba America ebibinja nga Hezbollah n'ebibinja mpuliriza ebirala babyetaaga kati wano ku mmeeza kubateeseza IRGC egamba nti ensonga z'ebibinja bino muzitutte mu ngeri ya kusaagasaaga n'olwekyo twagala okubeerako ku ttiimu egenda okuteesa Abbas Araghchi ne munne Garibaf bagamba nti ate muba mususse musigale eri nti nedda temujja kukigusa bulungi kati waliwo obutakkaanya sayidi wano mu ngeri emu oba endala nga bwe ngambye nti ne ku sayidi y'eggwanga eritibwa erya United States of America ne waliyo obutakkaanya mu ngeri emu oba endala eri Vance mbagambye nti kirabika nga ku ttiimu baamugyeko ate nga sayidi eno IRGC baagala babeere n'omukono ogw'amaanyi ddala wakati mu nteeseganya ne America. Report in depth. New video today from Israel's military. Embeera bwetyo bwekyali webali nnyo okuba nti munaffe otuliriza n'okutugoberera akadde kano kennyini atugenda okuba nti tweyongereyo mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri naye nga tukujjukiza nti tukyazimba omuzikiti ogwa Masjidi Jamba wali ekyanjira nga tuli mu nteekateeka ez'okugumaliriza inshallah Mungu ajja kuba tusasulamu alina kyowadde twongera okulaajanya Mungu akwesinga okuba ekirungi ate nawatannaba kubaako nakyowaayo katugende maaso n'okwongera okuba nti munnange tuwaayo atuli ku 0706 okwoteekako kyonna kyolina essimu eri mu mannya ga Power of Africa Radio 0706 746 teekako 10 teekako ebiri teekako esatu teekako emitwalo 10 teekako akakadde ate buli kimu kijja kuba kitambula bulungi twagala kuzimba masjidi tugimalirize ate olinnya libeere kwabo abazimba omuzikiti oba abazimba enju ya Mungu Airtel noti 6 746 mu mannya ga Power of Africa Radio 0706 746 omutwalo gw'olina ku ssimu okutuulako 10 osabirekeddwa Mungu ajja kuba munange agugeza Mungu ajja kukubisaamu olina 5 ku ssimu tejjako 15 osabirekeddwa Mungu ajja kuba munange akubisizaamu MTN eri 073
11 23 11 Mumanya Gasozi Mohamed Haruna 07 11 Mumanya Gasozi Mohamed Haruna abakozesa merchant Airtel eri 10 9505 10 MTN merchant eri 5825 5825 ate sobola okuba ntumaliriza nate omuzikiti insha Allah. Kakati nno kanzije musawe eyokubiri tugenda kusooka tukomeko wano then oluvanyuma tujja kuba ate tuddeyo tumalirize tuline MTN Boom Chakalal Season 3 Double Energy Mowins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiwuleza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen TVs emmotoka pichipichi smartphone kusane free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback toyina okukola kyangu nnyo gula buguze chupa eya Rock Boom oba Silverback energy drink kibera wansi wakasaanikira kyolabayo kyowangula abawanguzi abanawangula chupa za Rock Boom ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800 299 Rock Boom tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kusana ab'emibiri egitakolagana na caffeine bakawa kada kasangwawo abakekufu mbutale bwensi yonna bayita aba YPA oba ab'embuzi bakuletera ekitabanga omugwanga okoyo okulunda obubuzi obutakula bayaka kutandika faamu y'embuzi ey'olulyo ate nga zizito wange enjovu zizino bazirese ozisanga mu YPA Farms ate gwa talina ttaka tolina budde ewama ababbi babba n'ensiri oba wakoowa okwereega ne bannayiba jangu YPA ekulundire oyagala kusomesa okukunguka embulunzi naawe weewandiise kati bakubire ku 0703 000 034 oba 0774 bakyalieko ku YPA Building Rubaga Road ne Nansana Naluvule ku stage nawayagala ettaka ery'okupangisa olundireko oba olimireko YPA y'ebimala school fees akutawanya wandiisa omwana wo leero embuzi zimuweerere mwebale kutwesiga okuva mu 2028 MTN Momo kati payment zonna zokola nga zikka wansi w'5,000 za bwereere eno y'ensonga endala lwaki okusasula ng'okozesa Momo